Bino bikalu byekisuse mu kibuga tubale. Eyo people zake anasinga yanakutwala lindirira Freedom City kuingira mutwalo VIP 3 Chris Evans Kawesi. It's another love. Bikalu bye tuli excited show ewedde okuteekateeka Jajja sounds go tuwadde omulimu era ndowooza muli ekyuma ababaddewo mukitegeddeko abantu beewaddeyo basule wano kwegamba bantu basanyufu nga bw'obalaba tusazeewo endongo etandike ku makya. Yembaga yange ng'eya lonchi buno obuntu butono mbadde nga mbukola kitegeera so eno sheri nga ya musanvu sina byafaayo byenze kumenyawo mujje abamanyi mumanyi bwenkuba live band shegenda kuba yamaanyi nnyo bayimbi bangi bamperekedde benayimba nabo besayimba nabo Mary Bata Music Serena Bata Rema Namakula David Lutalo Pastor Bugembe John Black anigwe sogedde David Lutalo mwogedde bangi nnyo bagenda kubeerawo mujje mulabe ekirungi kyembasuubiza nti nze manyi kuyimba kitegeera ngenda bba ku bandongo sigenda kwogera size kulaga bakyala abamawulire badde bambuuza mbu omukyala aliwa biki ebyomukyala bwe binaatuuka nabyo nga beebuuza era osaba osolo abamawulire musooke mutulaga abammwe oba mmwe bafaani abatubuuzamu musooke mujjeyo abammwe mutubalabe naye mmwe mugenda ne mututeeka ate nze kye nazuula abantu baba tebaagala kulaba mukyala baba baagala paati eri ng'omukyala adduse awe wasinga obbanyumira naye nze njagala olwaleero Saturday mbayimbire buyimbizi. Stage ogirinnyako ssaawa mmeka? Ngenda kuyimba ssaawa 2 nze ng'omuntu kubanga obuzibu obwenfunye nti kale obwangu bwenfunye nti abayimbi bangi nnyo abamperekeddeko so that's why njagala shetandike misana so abantu abali muyingire tekigana kuyingira wano ssaawa 5 tutandike endongo oba tukitandika 6 ekyuma kye kino kisuzeeko abantu bange abasazeewo sula wano munda z'omukwano mwebale nnyo. Evans abantu bagamba bintu bingi nnyo byekoze nga shene egenda kubaawo tiyagasi amazigo okaabye teri muntu asobola kukola akabadi ka tiyagasi tosobola kubanga gwe manager n'opangira omuyimbi omu bamukube tiyagasi then oba manager atalina buvunaanyizibwa naddala nga abuzayo olunaku lumu sheetuuke ekituufu twagenze kutunda tiketi ne tugwa mu mbi z'abasirikale weewaawo twalowoozeza tubannyonnyodde naye nga bw'omanyi oda yakyuse bo balowooza tulimbya abufuzi era njagala okusinzira wano okutya gundi basajja ba Bobi Wine Besigye bamanyi kuba bo bwe bulamu babeeramu bwakuba kubatiya gas naye ke twasimatuse tugenda bba ku bendongo Serena Bata yayisiddwamu obi naye yawonye era kyovula mu mulabya mu rehearsal kyegenda kuba yamaanyi nnyo kyenjagala obbagamba bayimbi bangi bamperekedde Dikenzo Chozeni Bekini na Rose bangi tusuubira okubanga ne Jajja agenda kulabika. Jajja ye nasaza amagezi okulaba nti mulemesa okujja wano kuba ye bwajja ayagala ebyo ate simanyi tebakusemberera abawala tebakukwatako ate ono omuwala ayambadde atya nze njagala tweyagale nga tuli mu vibe kati ye Jajja abeeramu ebyo mwana wange lwaki ozina osemberera ono kati Jajja abeere ewaka sera bwe kinaatuuka nga oba wali oba mbaga y'awaka abeere mu ebyo naye kati bino ebivulu bino yabadde agamba oba jje simanyi asabire omukolo nga gutandika ne mugamba ajajja bireke. Gekyanjawulo ki kyoteeseteese kyoyinza ogamba nti ko basunire? Tulina obubadde bungi nnyo nga bw'omanya Bitex byakola n'aleeta omuyimbi ng'alinga ava mu nnyonyi byonna tubiteeseteese naye tetwagala byogera kubanga ate bangi nnyo bajja gaana okujja katu mulindeeko tulabe esho bw'enaabeera kye munaalaba kye munaabako nammwe abayimbi abalala kye mukoppa kubanga magezi muliro. Evans nga tumaliriza abakyala bangi bali eyo bakwegwanyiza tugambe ntya nawe ekitabo genda kujja nakyo? Nze siina mukyala ayinza kunneegwanyiza ekyo si kyangu kubanga endabika yange yokka ye bafuumuula okubagoba wendi era neebaza omuwala oyo yeewaayo n'anjagala kubanga amazima endabika yange yo ngimanyi siri mulungi maybe bayinza obba baagala nnyimba naye nze ng'omuntu batono abanneegomba mu mbeera eza handsomeness n'ebirala. Njagala okubakoowoola Freedom City yagwe mulamwa Saturday 29 mujje show ready twagiguddewo dda kyovula abamu basazeewo basule wano mujje mubeerewo mulabe the all time music bwabeera live band kintu kigenda kwata fire kuyingira mutwalo VIP 3 emmeeza zo ziweddewo mutusonyiwe naye muyingire.